Nga tetunnayogera kigambo kyonna waliwo akatambi ke ngendo batera mu video yange eno era nga nsaba buli muntu ali eyo awulirize kano akatambi osanga ono ojjamu ekyokuyiga ate era nga muneno mwetusabira buli muntu yenna ali eyo atandike okuwa Bankuba Kyeyo ekitiibwa nga okijjeewa mu katambi kano ke ngendo batera wano yenze Sheila Adita abaterayo obutambi nga weebuti ate naba subscribinga jango subscribinga chance ekyaliwo okukwata ku kade nga buli video yonna gye nteekayo ekutukako bulungi nnyo ate era teweerabira okusheyalinga bwe kiba kisobose ku mitimbagano yonna gyendi ogenda bugenzi n'oteekamu Sheila Adita page bajja kuba nga bakuleetera emitimbagano gyange. Njagala tugendeko mu kano akatambi tukawulirize ate era tukaweeko endowooza zaffe. Bantu bange mwasibye omukyakansubire mwasibye bulungi. Baana mwe tukoze emirimu wansi w'enjuba wano ku nsi tukoze emirimu. Naye baana mwe nina omulimu gwe sibyerabira. Gwendinyumizaako abaana n'abako n'abazzukulu. Ng'omukazi wakamugambe mwana owaayo mwana ow'obulenzi. Kino weekiti ne weekiti. Nasooke ntuule ntereere ndubaseetulire. Baana mmwe nga ngenda nfuna omulimu gwali ddamaamu eyo. Gwali gwa mukadde. Engeri gye nali nti nze saagala baana sirabirira baana. Siga nti sibaagala mbaagala bati omwana w'omufiisuti ye yannema. Yannema ndi very short tempered. Tudde ku mulamwa. Munnange nali ndi liyaadi nga nfuna omulimu eddamaamu eyo munda eyo mu banaku. Bwe ngamba nti banaku ekigambo banaku okitegeera mu banaku. Munnange nali ngenze kulabirira mukadde. Kati we natuuka omukadde saamusanga oba ngamba ali mu ddwaliro. Naye neebake enkya tugendagenda mu ddwaliro nti kaali. Munnange nga bukya. Saawa awo nga 8 mu ddwaliro ate lulwa nga nsangayo omukadde. Namusanga oba yali yabaaki ng'alina olupiira lw'omusaayi ng'alina olupiira olw'omusulo nga baamusibye ne pampa. Natunulira omukazi nga baamusazeeko n'amabeere. Natunulira omukazi ne ngamba omukazi ono obulumi nga bw'ayitamu buyitirivu naye sirika. Kaakati ebbanga lituuka ekiseera mwanyi munne baali banaku nga ssente tewali nga balina okumuzzaako k'ewaka. Jjukira wano basawo be baali nga bamukolako mu ddwaliro. Kati ne tutuuka ekiseera ne tuddayo keeka. Jjukira ewaka tewaliyo katanda kaabaki k'amasannyalaze. Dokita n'abagamba omuntu ono talina kusitama oba yali yabaaki talina kusitama. Talina tuula ku kikaluba alina kuba ku mufaliso. Talina kutuula nnyo. Nga bamusazeeko amabeere mu kisambi muno alina olupiira olufubutukamu omusaayi nga gudda mu kapiira alina akapiira k'omusulo. Kati kyenva njogera na dokita ne mugamba dokita engeri gyali nti wa pampa akapiira ako mukajjeemu sijja kumusobola nze ng'alina akapiira ate alina ne pampa. Okay n'angamba okay tugenda kamugjamu. Nensirika. Ne mugamba naye nze ewaka saalabyeyo kitanda ky'amasannyalaze. Nabagera nga bonna weebalinze omanyi njogera bwe nti nga bondabira bwe njuge ne mbaga nze saalabyeyo kitanda ky'amasannyalaze kati ngenda kumukola ntya. Jjukira tatambula atulayo katini talina kutuula ku kikaluba. Nga bagenda nga bagula bagamba linda kaawo katusooke tugule ekitanda. Mbajjira nga bagenda bagula kitanda nga bakomawo nga batusiibula tutuuka ewaka. Kumbe eddagala lye baamuwadde limusiba mu lubuto muno. Ate alina okunywa nnyo amazzi ate tayagala kunywa. Akapiira baakamugjamu n'asigaza pampa. Nga w'omanyi omuntu nga alina olugezigezi kuva dda. Omukazi nga tagaana pampa. Omukazi nga tagamba nti yayagala genda mu ttooyi. Ndubaviira ku ntobo gamba nti wangi mama ki ekyakutuukako tuula wano sirika muganda wange nkubuulire. Nga tutuukayo ennaku nga 2 nga tapama. Wiiki ng'ewera tapama alya buli.
nga mugamba dokita yagamba anywa amazzi naye nga siraba wanywa amazzi womuwa amazzi agayiwa mu kasasiro womuwa juisi amuyiwa mu kasasiro ne ngamba akoze ntya wiiki 2 ziweze omukazi tapama ngamba kyekitasoboka mugamba abasawo lwaki omukazi tapama munnange ng'omukazi asiba bbi pampa ng'afuka bufusi nga byamusiba ng'abasawo nga baleeta dokita ewaka ng'agamba ono kati bbi mbu yeekutte munda mu lubuto kale ya brokins ekituli ekiyitamu bbi kati mulina okumuyambako ennyo tetugenda kumukuba mukono kubanga alina akapiira akayitamu omusaayi mbw ate bwe tunamubba omukono ayinza okwekanga ebintu bwe bityo kati dokita n'aŋŋamba ne baŋŋamba mbu nnyina okumuyambako kati nga omanya ebintu by'abakadde bino bye bakwatako weebiti kati ne tumufulumya n'ayimirira n'akutama owulira muganda wange kati bwe yakutama ng'akutte ku bino ebintu kati nze muzze emabega mukwatiridde bwenti muzze emabega olwo omwambudde kumpi n'ettooyi kati nga dokita yaŋŋamba nnyina okukola saawundi agifiiringe muli alyoke asindike oba muntegedde nti alina okusindika bbi naye bantu bange kati ng'olina okukola amanyi omuntu asindika okitegeera afiiringa eyo saawundi kati naye atandika okusindika ate munnange bulwa ino ng'okola eyo saawundi ddakiika nga 3 ng'oli awo abafirisuuti baatuga ekiseera ne baseka abatabani ne baseka abawala ne baseka nga ndi awo bwentyo bwentyo munnange eddakiika nga 4 ng'omukazi naye atandika olwo nno bw'asindika bw'onyiga akapama bw'okanyiga bw'otibwo bw'okanyiga muli mu lutalo lwa kupama kaakati empulunguse yasooka evuddeyo neneeti abantu bano bakoze kyamaanyi otukunamira neneeti abawala badduse bamutadde bamundekedde jjukira mulwadde teyeesobola nange nnyini simusobola bamutadde anti jjukira omufirisuuti takolagana nabbi takolagana na musulo omutabani amutadde omuwala bavuddewo badduse omukazi yampamira omanye emize gya wiiki 2 omukazi yampamira yanfukira bbi yayo kyanzeeridde ekyo ekintu sirikyerabira bulamu bwange bwonna omanye okuta omulwadde alina akapiira k'omusaayi omusaleko amabeere owa pampa ne bamuta omukazi ne bamuta ne baddukawo ne bamundekera omukazi yanzirukanira omukazi yampamira bwe kityo nno nga bwentyo bwenkola nga amala wiiki nga wakuyambako kupama mubeerawe mutyo ddakiika 3 mpaka wakifiiri nga muli mu mutima gwe naye n'atandika okukola naye n'asindika buli omu mukama yandimuwadde amuwa ku ssente naye bannange siryerabye omukazi yampamira omukazi yanfukira nanyiiga omukazi yamenya ekifuba jjukira azitowa omuntu gwe twandikutte abantu 4 bamundekera omuntu omu buli womukwata wonna wamuluma abeera nga asindika byazze n'omukwata ewantu ne wamuluma binaddayo n'oddamu n'osindika butonze kye nalaba ndikinyumizaako omuko ndikinyumizaako omwana wange ndikinyumizaako omuzukulu ne maama obanga asindika jjajja oluba nti munnange omusitudde bw'omu ng'omunyiga ku bbeere wowe ayiwe maama yumi nga byaddayo ng'oddamu buto
Sisirabako ku myaka gye nkulidde. Sikyerabira ekyo. Akatambi ako nkabateereddewo ka mukozi munnaffe ali e Bulaaya. Abantu bayinza okumbuza lwaki oyogera nnyo ku bankuba kyeyo because I was once one of them. Ebintu bye bayitamu embitegeera atera imbimanyi nnyo nti gyebiri. Manyi omuntu waba ayogera nayo ebintu byayogera ng'ali bweru ne mmanya nti kino kya bulimba, kino tekisoboka, kino gyekiri, kisobola okubaayo oba kikolebwa lwaki. Imbaddeyoko imbimanyi. Omuwala ebintu bino byonna byayogera mu katambi bituufu. Naye ate era twabagamba nti emirimu gino eno nga ba home nurses gye mukola oba mwe ne mugenda ng'ogenze kubeera Shagala ne bakuteekako gwa home nurse, mutera okusisinkana ebizibu nga we biti, mutera okusisinkana challenges bwezityo. Naddala emirimu nga temwagisoma. Bw'oba ogwo omulimu tewagusoma gugenda kuleetera ebizibu nga woowulidde mu katambi ng'ako. Ogenda kukaabamuko, ogenda kwejjusaamuko, ogenda kufunamu threats ez'enjawulo omuli okufa ate ng'okijjeeko n'okukusiba kulina okubeera emast ku mulimu ogwo. Osaba busabi Katonda n'akuyamba nti omulwadde gw'okolako aleme kufiira mu ngalo zo. Yenze Sheila Adita kanninde endowooza yammwe mu katambi kano. Mbaagala nnyo.